Okyalaba okwanjula n'embaga. Kalendera bisaba omala okuwa omwana koddayo. Baasa bweyita saidi eyo gireete giweereze wa metroni. Ekirabo kyo kituuse. Ekirabo kituuse. Babategeezezza bw'omala okwayo ekirabo kyo togenda bate naffe tulina ebyammwe. Baasa mukikwase wano metroni. Laba maama baasa mukikwasa metroni mpolampola mwebale nnyo mwebalire ddala. Buli yaleese ekirabo motoka kaadi kyava mubireete. Oliya baasa mukitwale wali metroni uli wani wali azirisiibinga olw'abagole uli awo. Eyanziza nnyo. Tweyanziza metroni yakiggala essebo. Lijje twongere ku ddoboozi ly'omugole. Bataata basenga tulina bajjajja baganda bange mikwano gyaffe mwena mwena bannakisanyusa balaba. Nsookera ddala okwebaza twadde n'akakiiko akakoze ku mukolo guno nga kakulemberwa brother wange Rooko. Nkwebaza nnyo 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 enkiiko zonna zibadde okubiriza. Nkwebaza okuwabula kwonna kwobadde okolanga okulya muno olukiiko. Nkwebaza nnyo. Nebaza nnyo yenna yenna alina kyatodde ku lw'obulungi bw'omukolo guno okusobola okupaanira bwe guti. Bannaye mwebale nnyo mwebalire ddala. Mbasalira Mukama ayongere obbawa omukisa. Nayongera nate era okwebaza bazadde ba mukyala wange kati. Bannaye mbebaze mwebale nnyo okutwagala. Balamu bange mwenna mwenna tugenze tusisinkana olwaleero tufunga mu mikwano gyange. Nayongera okubasaba tuyongere okubeera ab'omukwano. Mwebale nnyo okunjagala. Mwebale nnyo omukwano gwe mwatulaze eggulo entegeka zonna zonna ze mwakoze. Mbebaza nnyo. Yesu Kristo yeebazibwe nnyo basebo ne bannyabo. Bannange ndi musanyufu nnyo. Nsookera ddala okwebaza Mukama Katonda oyo atusobozesezza okutuuka ku buwanguzi. Neneebaza banye kasooka efukamireko munansonyiwa. Salako. Okay. Mwana wa mpisa kakkanye. Nsooka okwebaza Mukama Katonda atusobozesezza okutuuka ku lunaku luno olw'obuwanguzi. Neebaza bazadde bange abalungi abanzaala Kawuki Desderiyo ne Namboze Bena. Mwebale kujja maama ne taata. Baganda bange naye omuko wonna oli nkutumiddeko ate era mbadde nsaba osembereko wano ssebo. Njagala mpe speech eno ng'oli wano ne muwala wange babiri Ebena mbadde nsaba musembereko wano bambi mpe speech eno nga muli wano. Ndi musanyufu nnyo baganda bange mwenna mwebale. Bamama bange abalungi mwenna we muli awo mbebaza nnyo. Bannange bataata mwebale kunjagala mwebale kunkuza bulungi.
nebaza nesenya bayaye baleke batujjanye kumulamu omukwano gumbe kuba muli gusobola naki kubanga eri bakengere wakajja suyamba Kaseera kano mukwano nkugamba wano wendi ku Interior Center e Natete bongedde okugamba nti ebbeeyi bagisalidde ddala nga gwe ayagala eby'omu nnyumba, ayagala entebe, ayagala ekitanda, ayagala obumeeza, ayagala ebintu ebya klaasi bitandikira ku $50 n'okweyongerayo. Kwegamba gw'ofuna kyataano kyo ng'ojja nga weeroboza okitegeera osobola n'okwongerako n'ogamba kino kyabadde kyataano mu nnyongere njagala ne kino n'otwala ebintu eby'omulembe mu nnyumba yo. N'olwekyo nkugamba nti mu kalowoozo kaffe olunaku lwaleero era kasinzidde wano bw'obanga osazeewo okukola omukolo kola ebintu bya klaasi okitegeera. Tokola ku malagga bajja kugeya. Olaba omukolo guno gwe tubaddeko ogwa Mwami Jagwe ne Sulaiti ne mukyala we Rema Nabbumba bakoze ebintu ebya klaasi. Tekitegeeza nti abali bokaboka be balina obbikola, naawe kenyini osobola okubikola singa otandika mpola okitegeera n'ogenda ng'okola mpola upgrade. Bwe otegeka mukolo n'otandika okusevinga ssente zo n'ogamba zino tusevinze za ntebe tugende ku Interior Center tuzifune, zino tusevinze za mmeeza taata tuteekomu ebintu ebirina tuweesa ekitiibwa. Omukolo gukolebwa omulundi ogu gumu teguddibwamu. Kikole nga tokyekozaakoza, okikole ddala otwale ebintu ebirungi bye banaatunulangako ng'omwana obuwala bw'aba ayagala okunoba bamugamba ddayo, zino entebe ze tulimu ez'omulembe bawo ye yazireeta okitegeera nga naye akwatibwa n'ensonyi gamba laba akameeza taata kaalina abagenyi bwe bajja bonna bakyamuukirira kanzireyo nfumbe. Interior Center Natete mwebale nnyo mwebalire ddala. Bamita Sharita mazima wanvu, Sharita's by the world yankoze kakaviri ne makeup ate Sharita School of Beauty tusomesa abaana nga tutandikira ku mitwalo 10 tuwatikira tubafunira emirimu. Ate banafa Banjovu Estates balina ettaka lyosobola okusasula ku kibanja mpola ne ba student abasomerayo ku Njovu Junior School Nansana Wamala ate nabo bakkiriza kibanja mpola basangawo n'ebikozesebwa ababekisiru basalirako ddala school fees. Nkwagala nnyo. Repeat ya program eno edibwamu Monday sawa 3 mpaka 5 ate osobola n'ogiraba ku YouTube enate banange kwegamba buli kimu ndowooza Interior Center Natete maniragamba ku YouTube enatete Natete noze ebirungi obiraba jangu mukwano obifune ku Interior Center Natete osobola okubeera nga weeyagala. Abakozi ba ku Interior Center Natete mwe namba tumiddeko nnyo ne bossi waffe ku Interior Center ate namwe abaguzi abali mu kujja abagamba nze kwagala butayagala nteeka okubeera n'eby'omu nnyumba ebiri genuine nga mbijja ku Interior Center Natete mwebale nnyo mwebali ddala tubalinze Natete Wakaliga opposite Ngovu Faba Sharita School of Beauty tuli ku Nkrumah Road Wakoma izime bakiyita Sal Complex. Nkwagala nnyo mukama kuume. Bye bye.